Olujja olugaza mugu ate emikono ugikwataganye bapita kansolo oli nti kansa atwala ebyapa kakati. Ladies and gentlemen, tutandikire watuta wano wetulaga buli omu agumye munne gosetinga tuli kuki sanyukirira ate erudda mbaguumirira tekwaya ino njikubye mabega nzire mu ddiiro nsanyusa abagenyi musawo Ssentongo tokola amaalo amanya gange nompita amalala mpitibwa fuule super deep erya lugonfu ogera olireka yabadde musawo Ssentongo uli utya Model Village Buwama Phase 1 tulina 108 olwaleero 108 oluvannyuma lw'okukola amakubo gaffe tugenda kuba tusoma ennamba z'abantu baffe ate nga bwe tulaga estate yonna engeri gye twagizeemu okugirima amakubo nebeera ngeri kawerete olwayo tugenda fulumya ebyapa 108 ebya Model Village Phase 1. Ndi musanyufu nnyo eri abo abawanguzi ba leero. Waliwo bye tulindako ebirala ebijja nabyo bwe bituuka tujja kuba tubya unveilinga. For today tugenda ku unveilingako ebikola ki ebize ekyo kyewagambye nti ebijja bye bivaawo ate ebijja bye tusayiningira transfers nga bikola ki nga bivaawo n'olwekyo tulakalira nzikiriza nti buli memba ennamba ye agijjukira bulungi nnyo. Tetugenda kusoma plot numbers like eziri ku land titles bwe twali tufulumya buli omu yafuna ennamba ye. Ojaga nti nze nali nnamba emu, nze nali nnamba gundi. Okitegedde? Pay attention. Okitegedde? Kati awe tugenda okukola ki? Tutandise. Tibuliba bugenze ate nga bwenje balagako mu drone ne bataliba kati ng'obalaga kati wano wetulaga chapa ku chapa naye okimanyi obwapa bwanyiridde buno okimanyi bazimbye tebalinze byapa abamu ate kakati ekyapa kyekisitula omusingi ate njagala kuzimba ng'ekyapa kyange nkifunye olimba ekyapa kyekisitula omusingi muganda wange olina gw'olengedde namba 9 ono si Obbies supermarket. Muganda wange Kafeero oli namba 9 namba 10 namba 9 ekyapa kyo weekiri wano ne namba 10 ekyapa kyo weekiri namba 9 olina odidde ku plot 346 tutandise bingi tulina obbiwa obudde tutandikidde awo 390. Kakati kyetugenda okukola tugenda kuba tusoma nga bwe mbategeeza nti namba zammwe oluvannyuma lw'okubyarranginga byonna tugenda kuba tukwata kabando ku kabando. Waliwo ebyapa 2 ebitajjiddeemu naye nga biraga byafulumya, so tugenda kukola follow up nabyo bisobola okuba nga bijja n'olwekyo tujja bisoma nannyini kyomanye nti ekyapa kyo kiri ready. 2 tutandike na banda eriwa plot number 57 ekyapa kyakomyewo 54 number 50 49 47
53 46 45 43 41 40 bw'obanga weewulidde mu abo ekyapa kikikola ki weekiri tugende ku bbanda endala Number 18 ekyapa kyo weekiri 19 20 21 22 23 24 25 36 26 eri 36 weekiri ne 26 pay attention 27 28 29 44 30 31 32 kikola ki weebiri weewuliddemu nze yange njiwulidde kati tukole ki tugende ku ndala Number 14 Number 38 Number 36 Number 33 Number 34 Number 37 Number 39 Number 72 Number 9 Number 10 Number 7 Number 11 Number 5 Number 4 Number 3 eno si ya musawo Ssentongo Number 2 Number 1 ebyapa byammwe bikola ki weebiri enamba yo giwulidde tugende kalala tugende ku kalala 228 weekiri 230 252 275 276 284 304 309 320 322 ono babiri eggoloofa 169 164 190 111 ne 110 ne 208 136 197 189 238 226 oludemu eyo temubuzaabuzibwa nti nga teziri mu order nga bwe bizze bwe tubipanze n'ennamba zaabyo togaa nti nawulidde ennamba nnya kitegeeza n'ennamba 5 wuliriza ennamba yo kuba waliwo n'ebyafuluma era nga mu mbeera yemu kati tugenze waki awalala namba 15 namba 85 84 83 82 7 81 8 78 79 77 76 75 74 73 71 69 namba 69 ekyapa kyo kyekya tekirabiseemu so tugenda kikola ku follow up naye nga kyakoze ki kyafulumye. I believe by tomorrow Thursday kijja kuba mu office 69 mbadde nyina okutegeeza kati tugende waki kwata banda endala 55 ekyapa kyakomyewo 56 58 62 naawe ekikyo olinga oli by Thursday tugenda kukola follow up kibenga nakyo kikola ki naye nga kyafulumye olw'okuba nti bingi bayinza okuba nga balina bwe bakirese naye nga oli twasubmitinze edda complaint yaffe namba 62 kwoli 63 64 66 67 65 ne 68 naawe kikola ki
Byapa bizze. Weekiri. Kikumi abiri mu bbiri. 122. 122, 133, 119, 118, 115, 154. Eno namba mukaaga. Eriyasi 153. 142, 179, 176, 170. Mu kaseera kano byebyo bye tukola ki? Be bagole be tuyina. Be bagole be tuyina. Ate ekyange sikiwulidde. Ne bino bizze. Ne bino bikola ki? Bizze. Bizze. Ekyapa kyo bw'obanga teweewulidde oyinza okuba ng'oli omu ku baddako okuggyako bali ababiri be tugambye nti bo ebyabwe byafulumye naye tebikoze eki? Tebirabikiddeemu. Kati gwewuliriza ennamba yo bulungi. K'owulira ennamba yo manya nti oli ku ki? Ku katuufu. Oli ku muzuuli. Oli ku muzuuli. Bwe kityo bwe kikola ki? Bwe kityo bwe kiri. Tobuzabuzibwa. This is Model Village Phase 1. Model Village Phase 1. Twatambulira wamu yali ya bukadde 5. Ne tutambulira wamu twasonanga zaali sente mmeka? Mitwalo 5. Ne tujjanga tusonda mpola, ne tujjanga tusonda mpola, ne tujjanga tusonda mpola. Twatandika ndowooza n'akakadde kamu kitundu 2. Ne tujjanga tusonda mpola ebbanga lyaffe bwe lyaggwako ne tufuna obuntu bwaffe ku bukadde 5 nga kuliko n'ekyapa. Kati ebyapa bibino bikola ki? Bitandise okukola ki? Okutuuka. Bitandise okutuuka. Leero 308 by'ebyapa byetukola ki? Bye tureceivinze. Ate nga n'ebirala tukakasa nti mu bbanga eritali ppanvu bigenda kuba nga bituuka ku ki? Ku mmeeza. Era nabyo tubidispatching. Eno Phase 1. Eno Phase 1. Bw'oba ng'oli mu Phase 1 gwewuliriza erinnya lyo, ennamba yo twewala okukozesa amannya olw'okuba nti waliwo abaalina agafaanagana ne tukozesa numbers. Y'ensonga lwaki obadde owulira namba. Bwe kityo bwe kikola ki? Bwe kiri. Tubeebaza. Kati katulinde ate ebiddako. Yes. Ebyapa bino ku lunaku olw'okutaano tulina Phase 3 gye tugenda okufulumya. Bammemba ba Phase 3 olw'okuba bali mu bifo bya njawulo. Kati tulina be tugenda okufulumya ku Phase 3. Nja kusaba woofiisi bakomunikeetinge. Bw'oba ng'oli mu bano nga wandyagadde okujja okwasibwa ekyapa ky'okwolwo ojja kujja, tugenda kubeera nabyo. Tugenda kubeera nabyo. Ojja kujja okwasibwa ekyapa kyo kwolwo. Tugenda kuba tucommunicatinga. Phase 3 tuli mu kufuluma. What I'm sure of nti tusigaza abantu ndowooza balinga 11 abatannaba kwalocatingibwa. Bali 11 ku bantu abali basoba mu 200 etusobodde okuba nga tujjawo. Then bwe kityo bwe kikola ki? Bwe kiri. Nga bwe tulinda tulabe enteekateeka ya Phase 4 bw'enaakola ki? Bw'enaatambula. Lino lyessanyu. Ate ne ku ground biralamu. Nja balambuzaako ku makubo mpola. Nja funayo akadde nkuwambe. Esewo. Tuyingire amakubo ago nga tuyita mu buyisi kwetooloola. Bagamba nga gundi zimba. Tugalambule enkya ku Lwokuna. Tugalambule ku Lwokuna. Leero katubalage ebyapa enkya ku Lwokuna tubalambuza amakubo. Amiina. Alhamdulillah. Mukama abawe omukisa, Mukama abakuume.